Njogerera ssaawa zineeno nga Sheera Gashumba bali mu kubeera nga bamufunira step mother ompulidde bulungi tutandikire awo. Step mother wa Sheera Gashumba ono bambi amanyikiddwa nga Mutoni. Ye Mutoni Malayika. Yes, gamanyi agensobodde okubeera nga nfunako. Nera nga ye step mother wa Sheera Gashumba. Kubanga Frank Gashumba tukimanyi bulungi nnyo nti muwala we Frank Gashumba muwala we ye Sheera Gashumba. So tuli side ze Ssembabule omuvandimwe agenze kubeera nga yeefunira omwana munne anasobola okubeera nga bambi amutokoseza ettooke naddala mu budde obw'ekiro. Obudde obw'ekiro bumanyi nnyo okuleeta ensa gundi empewo eno. So abantu ab'enjalo by the way Frank Gashumba bamwagadde on a serious note. Ndabyeko Pastor Bujingo. Kubanga mujjukira bulungi nnyo nti Frank Gashumba naye yaliwo nnyo okulwa Pastor Bujingo, mujjukira okwanjula okwo buli kimu. Yes, ne atayo almost bayambala zezimu na zino nera kyekimu. So yabeererawo nnyo Pastor Aloysius Bujingo oyo. So naye bambi asazeewo okubeera nga apeyinga back okusiima kwe naye n'abeerawo. Dabi b'amaseeka Frank Gashumba ono musajja si musiraamu naye bambi eddiini y'Obuyisiraamu agyagala nnyo. Naye b'amaseeka ab'enjawulo bambi nga nabo basobodde okubeera nga bamubeererawo. Yes, Frank Gashumba actually ngenda beera nga nkuleeta details ezisingawo. Lwaki abikoze lwa lunaku lwakuna? Mwana muwala ono yaani abadde ludda bamaze ebbanga ati byonna ngenda bikuleetera decoration ne activities ezigenda okubeera nga ziddako byonna ngenda bikuleetera ssaawa za kaakati. Gwe kyolina okukola making sure nti wasubscribing edda notification bell ogitadde kubanga updates zonna mukolo engeri guli mu kubeera nga gugenda mu maaso side zaawe Ssembabule ogwa Mutoni wamu ne Frank Gashumba ngenda beera mbikuleetera. Sheera Gashumba wali okubeera nga attending omukolo gwa taata we byonna wanino ku SMX Media. Gwe subscribinga ebisigadde obitulekere. Kansooke nzireyo Ssembabule ndabe ki exactly ekiri ku ground.